Wasuza otyo omulungi eyeekumidde ku munnyo. Eno yo program Tambula n'okumanya nze Kisa kyatagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo. Katusooke tuzimbe ennyumba ya Mukama Pentagon. Olwaleero katuyitire mu Equity Bank. Buli w'osanga ettabi erya Equity Bank oba ewali agent wa Equity Bank osobola okugenda n'oteekayo ogwo omuwendo gw'ensimbi Mukama gwakutadde ku mutima gwe weeyama ogwa buli lunaku. Okay, akaunti eri mu mannya aga House of Prayer Ministries International ennamba eri M074245243. Ye account number yaffe mu Equity Bank. Naye ate waliwo engeri endala ennyangu gy'osobola okukozesa nga tutawanye genda mu banka okwata bukwasi essimu yo. Katukwate essimu onyige *291#. Womaliriza ekyo ejja kuwa options eziwerako, olondeko option number 2 egamba pay merchant. Merchant otekemu merchant code. Merchant code teekamu 1070. Ekyo bw'okimaliriza egenda kukusaba omwendo gw'ensimbi. Omwendo gw'ensimbi ogwo ogukuli ku mutima ogwo gw'oba oteekamu ogumanyi ggwe mwennyini. Guteekemu. Womaliriza ekyo oteekemu reason. Reason esobola okubeera Pentagon, esobola okubeera Church, esobola okubeera HPMI. Ekyo oba okimaliriza nyiga number 1 okonfaminge. Yes, womala okonfaminga ejja kusaba pin code yo. Teekamu pin yo ey'ennamba ya kyama, togibulira muntu yenna, gwe wekka gw'alina okuba ng'ogimanyi. Woba okimaliriza tweyanziza nnyo, tweyanzeege, weebala okuzimba ennyumba ya Mukama. Tuli mu mulembe ogulina omukisa nti tulina omukisa guno okuzimbira Mukama ennyumba. Ffe baani tugukozese, Mukama ajja tuweera. Weewaawo tutandise. Nasigazzayo gye ekibuuzo kimu kye saakuwadde obudde bwatukutte, naye ekibuuzo kino kyabadde kigamba yasoose n'atusaba, yabadde asiimwe, yasoose n'atusaba tuddemu tusomese ku herbals. Ebya herbal. N'amala n'agamba endya, ebyendya. Abantu abasinga tumala galya tetumanyi mugaso ky'oguli mu mmere gye tulya, biki bye tutalina kukola ku mmere okugyonoona n'obutajyonoona. Naye alina akabuuzo ke yabuuzizza nti waliwo essaawa omuntu z'alina okuliiramu ne z'atalina kuliiramu, nti ye abaffe wabeerawo emmere emu oba food value nga nina gifuna mu kaseera bwe kati nga ze zissaawa ze nnina okuliiramu. Ekintu ekyo kinene. Waliwo essaawa ze talina liiramu mmere kusinziira ku byokola. Nti bwebanga ogenda kwebaka kuva saa 2 kyandibadde beta emmere bagamba kiba kirungi n'ogira essaawa 2 aliya. Nti oba ogenda kwebaka ssaawa 2-3 lya 12. You eat 2 hours earlier. Kubanga omubiri gugenda kuba dormant, gugenda kuba tegulina kye gukola. Bwe guba tegulina kye gukola, gugenda kuba gujjamu amasavu ago, emmere gugenda gikuba gujjemu ebiriisa. Ebiriisa bibitereke. Kati ekiro kyonna kyonna tolina mmere kyogenda kubanga ogikozesa, chances z'okugejja weeziri bw'oba olya nnyo ekiro, ng'olya late oba oli ogenda kwebaka. Nti waliwo discipline gye bagamba nti ekuyambako okubeera more healthy. Era bw'oba olidde, kati waliwo ebintu ebimu bijja tambulira mu nti bw'oba olidde wadde olidde 12 making sure ku makya nga tonnavaako asooka oggyemu nga tonnateekamu. Eba banaga nti discipline gy'olina okuba nayo. Gendako mu toilet oggyemu byonna bye walidde ekiro omubiri gwabikubye, waste giggyemu nga tonnagattamu birala. Offload. So nobonoba okedde okulya kisinziira. Wali abantu nga tayagala gejja namugamba then tolya before ssaawa 4. Kisinziira goals zo biruubirirwa byo. Then ekyemisano olina kulya kyenkanawo obungi, ekyeggulo olina kulya kyenkanawo obungi. Okusinziira ku myaka, okusinziira ku mirimu, kyova olaba siri nnyo bantu agamba bantu nti tolya kino kikendeeze nnyo jja kola bw'oti kubanga buli omu byakola bimuleetera okulya. Omuntu ayeetaaga amaanyi amangi ajja kwetaaga mu carbohydrates kubanga yazikozesa than omuntu asiba nga atudde mu office. Nti nze bwe nnaalya eŋŋano n'endya emigaati n'endya biki oyo yena sukaali, nze atula mu office ngenda kugejja ngenda kulwala. Ne tulina asindika ekigaali nga yeetaaga energy. So kati nga bw'okigeneralizinga nti mulekerawo okulya kino na kino na kino na kino, oli ajja kulwala kubanga talina kimala era ajja kunafuwa bw'aba talina sukaali mu mubiri.
Kati ate tujja tuuka ne ku myaka nti omwana yeetaga bodybuilding food than energy giving naye ate kisinziira na gye emyaka nti ali myaka egizannya naye bodybuilding alina okukula nti omwana omuto yeetaga proteins. Kati ojja kwesanga ye diet yate proteins nnyingiko. Kati okulya kusinziira ku myaka ku ebiruubirirwa byo ne wabawo kwe tugamba nti ekya bulijjo lya kubeerawo tobeerawo kulya wangi lya kubeerawo. Eat to live, don't live to eat. Birina enjawulo. Okulya okubeerawo kitegeeza olya kye weetaaga ekikumala ekikulu olidde. Kati nga ono gamba nti enjala ennuma funa mmere olye naye si kuba nti buli lwe weekyusa kati gw'oliwo kulya tolyaguzibwa. Oye tolya nkuzibwa endowooza kyekyo. Waliwo omuntu nga ye buli ssaawa alya bukyala kati oyo aliwo kulya. So naye waliwo abantu abali okubeerawo namanya ku makya breakfast mufunye nina okugenda okola nagenda nakola ekyemisana nakifuna ekyeggulo nakifuna ne wabaawo omuntu ng'essaawa 4 alya kano kasala n'olyako mbana naye olubuto mpulya lukuse naye akama kakyayagala ogenda olaba nga okulya kati kufuuse ekitundu n'olubuto n'alufuula kasasiro. Alufuula kasasiro naye ne kasasiro oyo gw'opayiringa so ojja kwesanga nga mubiri gwo olya ne by'oteetaaga ne bikulwaza. So tujja gendako ndowooza mu byendya ayogedde ku mmere emigaso gyagyo. Yes tujja genda muko tulabe nti kubanga ojja ssanga nga ate omukadde aliisibwanga mwana muto. So tujja bigenda muko nabyo tulabe omuntu alya ki naye nga ojja ssanga ebizibu ebimu abantu abamu balya olw'embeera. Waliwo abantu abamu nga stress amuleetera okulya ennyo ate abala nga stress tamuleetera kulya. Nga taliirako ddala n'akatono. Nga taliirako ddala bw'aba alina ebimweraliikiza n'osanga oli nga bw'afuna ebimweraliikiza alya. So agejja n'oggejja. Era buli omu asobola okyewuunya naye gye bali ng'omuntu appetite ejja n'atandika okuliira ddala ebintu bingi byabadde talina kulya junk n'alya buli kimu. So n'okulya nako kisinziira ky'olya. Waliwo ebintu ebimu nga tulina kulyako nti tufunemuko omugaso muti ntulyeko nti oyoyezza naye si kubanga kati kyafuuka kitundu ku ggwe nga soda. Soda si mazzi. Soda tumuyoya buyoya. Tulina muyoya tumunywako lumu na lumu. Si buli lunaku. Omu ali addictive naye ebimu ojja ssanga nti bwe tuddayo ne tusomesa ku byokunywa bye ebimu ojja ssanga nga sukaali alimu mungi okunywa olunaku. Kati bw'onywa sukaali ava mu soda n'onywa obutunda ate n'emmere ezimu Katonda ze yakola zirimu sukaali nga fruits ebibala. Kati ogenda kwesanga mubiri olina sukaali mungi okusinga kuwa bulijjo. Si nti soda afuuse mubi kati otaddemu kingi okusinga kyeweetaaga mubiri. Kati ojja ssanga onywakokko naye ne bagamba nnyo ne ku mazzi oba mukozese. Sukaali gw'otadde mubiri agenda kuwa energy. Energy bw'otagikozesa ezaala masavu. Bannange. Ezaala masavu. So ebyo byonna tuba tulina bitunuulira mu ndya. Kaakati ebyo ebyokulya ekipimo Yesu weekiri naye kisinziira. Oli mwana, oli mukulu, kiki ky'oyagala okukola? Oyagala kukola figa, oyagala kendeeza kusala masavu, oyagala kukola ki? Bingi. Naye tujja kufuna katayimu obulungi tutuule tubimenyeemenye. Asiimwe endowooza ekyo kitegedde ate era n'ebya herbals nabyo tujja kufuna akadde. Topiki mpezezza eziwera zino z'otugambye nti ojja tugambako ziweze. Ate nga njaze kujjukiza era banange mbyetaaga tuzejjukize. Tugenda kweyongerayo ebibuuzo byo ndowooza mbimazeeyo. Gwe sizzeemu kibuuzo ky'omukwano nsonyiwa naye mbiyiseeyiseemu ndaba nga byebyo. Kati mu bibuuzo ebyabuuziddwa tulina issues sexual health mungi. Yes. Sexual issues nyingi. Periods biki ebyo twala tugende byonna bitambulira awo. Masturbation era eyo sexual life byonna ebyo. Olowooza ki ekibireeta? Nkuza yaffe mu maka. Amaka galina engeri gye gatabuseemu y'ensonga lwaki tuli bwe tutyo. Ekisookera ddala era nga bw'ogambye amaka gye tuva kintu kikulu. Amaka gatuwa enneeyisa ffe nga ffe bwe tweyisa mu bulamu bwaffe naye n'eri abantu abalala. Nga kivudde mu maka. Amaka gatuzaalamu okwekkiririzaamu n'obutekkiririzaamu.
amaka gasobola amaka bagamba waliwo enjogera egamba nti amaka ge gazaala community nezaala abakulembeze. So buli bubi bonna bw'olaba obuli waggulu mu maofiisi ge tugamba ga gavumenti oba ku mirimu yeyo community kye yagroominga. Community kitwalamu abantu abala bonna amasomero yonna gye tuyise eba community. Ate era ekigenze mu community kye tugamba kye tusindise mu masomero kye kiva ewaka. So jasanga nga bino ebintu ebisatu tebyawukana nti buli lwolaba gavumenti eri corrupt dayo mu community. Do we have a corrupt community? Nti ate community wojibuka mu ki ewaka kye basindise mu masomero. So ogenda kusanga nga saako eddayo. Kubanga kati saiko eddayo nti ne taata gwe mugamba ali corrupt mu gavumenti kati naye azadde. Bazadde agenda basindika ate mu community endala ate community esindikedde ezeeyo mu gavumenti. Kati ogenda tasobola kubanga ate wakanga alina engeri gy'abagroominze endala. Batono. So ojasanga nga bwe tudda ku mental illness endwadde ez'obwongo oba ez'omutwe family eyinamuko contribution. Nti mental illness yakugwa ddalu lye tugamba nti omuntu ali ku kkubo takyayambala takyategeera ennyambala gyambala ali akasasiro eyo nayo gireke. Ne wali abamu abagudde eddalu bwe batyo nga wabaddewo obuzibu mu family ndiye nabeera ng'omutwe gwe obwongo tebusobola kisitula atabuka. Yes. Kati wabawo abantu abamu nga mental health, abantu depression, abantu obunyiikavu ebuli obwo jasanga ng'enneeyisa gye tugamba nti omuntu n'atuuka nga mulwanyi. Abantu abalwanyi ebiseera ebisinga tebamanyi kye bayita conflict resolution. So kati ye okulwana ye solution. Buli kimu ekimusala mu maaso kasita kibeera nga tekikkiriziganya na kyayagala alwana bulwanyi. Naye ate waliwo family ng'abaana baabayigiriza engeri gye bwe muba mufunye obutakkaanya mukola mutya temulwana. Byonna biva waka. Biva waka. Ewaka ffe tusindika ffe tutendeka nti omwana anyiiga ng'omuntu ffenna tuyina Katonda yatuwa embeera. Embeera ezo ze tunagamba emotions. Naye singa abaawo ekintu ekiprovokinga obusungu bwo ekikusindikiza oba ekikusomoozezza ekikunyonyoogedde weeyisa otya kati ekyo tekitusomesebwa. Wabula basobola okitusomesa mu ngeri endala nga tukiraba nti bano ababiri mama ne taata bebatakkaanya bikonde. Ne wabawo mama ne taata bane balanga balinawo ka misunderstanding mayinaga n'ekyo si bwe kino beera nedda si bwe kintu taddi n'agamba jangu tuule ka tubyogereko. Omwana agamba okay so abantu beba tebakkaanya batuula ne boogera. So kati nti tugroominze kangereze abantu bagroominze nnyo ennaku zino nti engeri y'okgonjoola ebizibu mu ggwanga wekalakaasi y'engeri ya communication eri mu gavumenti bwe bajja okuwulira. So we are grooming. Bwe tuba tukigroominze kyayingira amasomero abaana beekalakaasa mu masomero naye nga kivudde eno wabweru. Nina be nnalabye ejjo abadde beekalakaasa olwa head teacher gwe badde babaleetedde. Kiri buli wamu kati. Ye gwe mulembe gwe tutandise okutendeka. Kakigenda kuba kizibu nti kwekalakaasa okubeera mu nabyabufuzi okumanyika vuma kuba kola funayo. So ogenda olaba nti kati politics gwe tulina essaawa zino tusaasira ekigenda okubaawo mu 2026. Kyakuvuma kyakola ki abooba omuntu tomwagala vuma kola okuvola kungi ne twerabira nti kati tuli mu groominga. Oba oyagala okubeera popular vuma. Naye nti kati abamu bapoliticians be mbasaasira wano byonna bye mukola abaana bamwe babalaba. So you're mentoring your children okubeera batyo. So naye bw'anaaba ajja mu political office agenda lowooza ki ekituufu dadi kyamuyisaawo nange kanvume. Kati eneewaka maama ne taata kye bakola abaana bayiga bw'oba tobagambye bayigira mu bikolwa balaba bawulira. Kati nti ojja kusanga nga mental health onaga mental health baana bazaddira kiva waka. Ojja kusanga nga drug abuse ewaka bw'eba ebadde taliiwo naye bino ebizibu ebirala ebigenda okubanga byetoolodde maka biyinza osindikiriza abantu okuyingira mu biragalalagala. Bw'ona ogamba nti no financial issues problems era ewaka engeri ebiva ewaka kyangu omwana ogenda nabyo. Bwe tunaatandika waliwo bino ebya omwana ng'enti olutalo luli wakati wa muzadde na mwana. Muzadde n'omwana nga balina olutalo. Waliwo olutalo oluva ku mwana
ne lugenda ew'omuzadde ne wabaawo oluva ew'omuzadde ku mwana. Olw'omwana n'omuzadde oyo tugenda mukwasa Katonda omuzadde n'omwana. Omuzadde nga gwalwana n'omwana wo. There is a problem. Tuula weetereeze. Omuzadde oba olwana n'omwana wabeerawo ekikyamu ng'ate kiri ku ggwe omuzadde. Lumu daddi wange yali akuba muganda wange nzijukira. Brother wange n'adduka. Bino nga by'onodduka. Daddi n'agamba bwe mba ntuuse ku level egoba omwana then aba akuze. Bwe mba omwana ntuusa ku level emugoba aba akuze. Kitegeeza takyasobola mmukuba. Omwana asobola n'okudduka naye ye tasobola kwegoba na mwana ku kyalo. Kakitegeeza omwana bw'aba takyalaba authority yo. Waliwo ekikyamu kati gwe omuzadde alina okwechekinga. Baatugambanga omuzadde bw'agamba galamira. Ogalamirira ddala ne weeyala. Naye omwana bw'atuuka n'agamba sijja. Waluzinga the authority. Kati omwana oyo tuyinza okugamba mulalu naye omwana ono alina kyayimirirako okugamba sijja. Either maama we naye ayogera oba taata ayogera n'omugaana nagana nange sijja kikola. Omwana ng'alina gwakuppirako. So eyo family tugirabanga erina buzibu. Family eba erina obuzibu. Eba etabanguse. So ojasanga ng'ebintu bwe bityo bijja ne bireeta paka eno ku bulamu bw'abantu. Waliwo conflict ey'omwana ne omuzadde. Oyo omwana ye kitawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa awandiikibwa kiri applicable. Wonna oba okuze oba oli muto era bw'oba olwana na muzaddewo gw'oliko ekikyamu gw'olinda mpeeraayo. Ekyawandiikibwa kitugamba otyanga kitawo ne nnyoko. Ku myaka gyonna oba oli myaka 10 nga muzadde wa myaka 12 wadde oli wa 10 oli mukulu. Era ekibonerezo kya Mukama gwe kiyo ekikolimo ky'omuzadde ne bw'oba abantu abamu bagamba nti omuzadde teyayogedde. Omuzadde twawula omuzadde ne Katonda. Kigambo kye tekidda nga tekikoze. Bw'agamba nti kitawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo ziryoke zibeere nnyingi ku nsi. Ekigambo kino ennaku kinene nnyo. Osobola okuwangaala naye nga okuwangaala kwo kwa maziga. Ne wabawo omuntu nga ye agenze na mangu. Naye ekyo kya Katonda omuzadde ne waba tayogedde Katonda ye abalabye kye wakoze. Tewabasizzaamu kitiibwa. Ye omuzadde oba tayogedde oba takoze eki. Ne wabawo omuzadde n'atuuka n'ayogera. Naga kasita naawe ki olizaala. Kati ekyo ekikolimo n'okitwala kitegeeza agambye abaana bo bakuyisenga bw'omuyisa. Asindise ekikolimo mu generation ey'okubiri eryeddako. Kati ate bw'akisindikayo bw'ati ekizibu kyekino. Omwana wo bw'anaakuyisanga bw'oyisa kitaawo n'omwana we asindika lwaki? Kubanga n'omwana atutte kasi ya Katonda egamba kitawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa. Kati it's generation egenda kugenda egende paka. So genda sanga nga family yonna eringa eri cast nga kyava ku omu. So jasanga nga ebizibu ebisinga bitandikira eno waka. Bw'otunuulira ensonga z'ab'eŋŋanda conflicts mba siblings ezo. Family osanga nga omuntu ye ng'abe oluganda ne muganda walinga mujjawe. Naye olusinga amaka ge gakizaala. Mu buto omwana baamulaga nti ye si mwana ku balala. N'agenda ng'afuna obukyayi. Tonenya mwana. Ate obwo obukyayi obwo obuva obuto bannaye tebuvaawo. Nnyo tebuvaawo. Omuzadde osobola okuta omwana bye yakola mu buto naye abaana kizibu okuta bye baba bakola mu buto. Era tuba tulina okwegendereza nnyo engeri gye tuyisaamu abaana abato. Abaana tebeerabira batica baabwe, tebeerabira Sunday school teacher omusanga n'agamba yali tica yange mugundi. Okugamba mu bulungi wamuyisa bulungi. Naye waliwo omuganda we gw'atagenda kwerabira. Yamukubanga, yamukolanga ki? Basobola otuukayo ne batereera ne waliwo olutalo olusobola okuva mu buto. Nti bw'oba oyagadde toyogera ate. Mwana ngoyo gwe nsinga okwagala. Ate omulala. Ate omulala. Yani amwagala. Bw'oba onyumya mu baana bo balansinga. Togamba nti bannange oyo mwana bannange waatali simanyi bwe nandibadde. Ate abalala. Gundi akusinga.
bannange ekintu ekyo bannayinga gundi akusinga n'okutegeera akusinga n'amagezi akusinga kino ye comparison kati omwana ono agenda tandika obeera rebellious agamba kasitooli gwe baagala yaba abikola waliyo abalungi baabwe neyeekyawa bayibuli egamba do not provoke your children to anger waliwo provocation eyo abazadde gye muteekawo omwana n'omuleetera okubanga atandika olowooza nti ye teyeetaagibwa talina mugaso newembeerawo newe sitabeerawo same things nti ogenda sanga abaana abamu ne batandika okufuna low self esteem abalala nga omuzadde ekintu kye bayita perfectionism mu kijjeewo mu maka ekigambo ekyo being perfect mu kijjeewo ekizibu ky'abantu bwe batyo ogenda mumenya singa atuuka n'afuna obuzibu bwe buno nti alowooza talina kulemererwa alowooza takola nsobi bw'akula bw'atyo obuzibu bwe buno grades ze bwe zikendera asobola n'okwetta yamanye ekikyo kirina kubeera kituufu buli ssaawa kirina kubeera kituufu kati omuntu ali perfect n'amaka gamulema kubanga talekaawo room ya mistakes tagirina mu bulamu bwe munne bw'akola ensobi asobola omukyawa omugoba bw'aba boss asobola obutabeera n'abantu nti naawe wennyini ojja tuuka nga abaana bw'oba kati ekizibu bw'oba ogenze bwotyo nga nawe bwe bakuza abaana bo bw'ogenda obbakuza naye since tetuli kigenda basukkako kibakube abamu badduka ewaka kubanga tatuukiridde mu maaso go agenda kukola buli kimu kyonna ne bwe kiba kimenya mateeka asobola okukusanyusa alina okubeera perfect maaso go naye ate nga ffenna tukimanyi katonda ekyo teyakiteekawo tetuliiwo so bwe tutunuulira families eziyina ebizibu sifa aba basoose abo abaana balwanagana so omwana bw'atyo lwakola ensobi lwakoze ensobi maama oba waakiri okwetta oba beeba abaana ababula oba kimuyitirirako n'agwa n'eddalu agwa eddalu era abaana abasinga babula kubanga tayagala mmenya mutima gwa muzadde kati alina kyasuubira amanyi nti bwe nzirayo nga simuwadde kyansuubiramu kaba lutalo banzise waakiri avaawo kati ajja kusanga abantu bamulaga nedda kiri oke ensobi zikolebwa bantu kati bwe tunuulira obutabanguko mu maka tebutandise leero tuddira ddala ku famire esookera ddala mu nsi eya Adamu ne Eva tulaba olutalo wakati w'abantu ababiri Eva ne Adamu Eva bwe yayonoona n'Adamu n'ayonoona kasita yeemulugunye ewa Katonda nsikiriza nti awaddawo emirembe ewaka tekyawandiikibwa buwandiikibwa naye bw'aba yaddewa Katonda namugamba omukazi gwe wampa kati bw'aba alaga Katonda nti omukazi gwe wampa yavaako obuzibu kati just imagine waddewo omukazi amugamba ki era omukazi nze webeera nga wakikoze nze gamba ssebo wagambye otya nze wagambye otya wali mwana muto ani naffe tumanyi obyogera wali mwana muto naye n'omusajja addayo ew'omukazi n'amugamba singa teyali ggwe singa nkyalina enkolagana ne Katonda tewayinza kubanga tewaliwo olutalo nga mu maaso ga Katonda yagenda n'akola ki n'alaga nti kati ensobi yali ya mukazi in fact ye yalaga yakola n'olutalo ne Katonda yanenya Katonda wampa omukazi alinga yagamba Katonda in other words wakola ensobi you shouldn't have gwe wakola ensobi nze gwogamba ngudde nze nabyereetera wuuyo omukazi gwe wampa gwe wakola ensobi kati agusayidde Katonda naye ate tugenda olulaba abo batabangusa ababiri ne tulaba ne sibling rivalry olutalo lw'abooluganda lwavaamu okufa I can imagine ng'omuzadde omu yali ayagalako omu nga n'omulala ayagalako omulala kati tulaba abooluganda nga rivalry ne kaakati abazadde mutunulira abaana bammwe lwaki balwanagana muve mu by'okwagala obbatabaganya basobola okuba nga balwanagana nga teri yakola munne kino naye waliwo alina obujja ng'olina omugamba wadde oli omukola bubi kyalina tekigenda kuddira tugenda kuwummulamu katini tukomawo perfect image
perfect image naffe omuntu yenna kitusuubiramu tulemererwa tosobola kumusanyusa so bwe tunuulira obutabanguko mu maka amaka nga bwe tugambye nti si gwasoose so tulaba rivalry mu baana abaasookera ddala aboogerwako mu bayibuli Cain ne Abel then tuddamu okulaba amaka amalala ng'ate ago amaka tugatunulirako mu bayibuli nga gaali gatya Katonda balina enkolagana ne Katonda so ne bwe mubanga mukolagana ne Katonda tekitegeeza nti wasobola kubawo bizibu mu maka tulaba amaka ga Abraham ekyabwe ate olutalo olwasookera ddala mukazi wakubiri ate tugenda okuddamu okuyingira mu baana baabwe ne tulaba wakati wa Yakobo abazzukulu nti Yakobo ne Esawu maama alina taata alina omwana tulaba taata ayagala kuwa mukisa omwana owuwe naye maama agamba nedda owange yagenda okugufuna basobola kuwoli kyokka no ng'ate baali balongo nti ekisobola bawo naye amaka ge twogerako Katonda agoogerako nga ne kaka tukyagasabiramu omukisa Ibulayimu Isaaka Yakobo katutunulira ate Yakobo ne kiva ku Yakobo ne kisanga mu baana be Yusufu ne baganda be ne bamuwalana bo nga baagala n'omutta olindoozi eyalumirirwamu naga tumutunde mulimu eyalumirirwa ne batunda so ogenda olaba nti oba muli baaluganda oba mwagala Katonda oba temumwagala ebintu bigenda kujja entalo zisobola okubeerawo mu maka so twagala tusooke tunulire entalo z'abooluganda entalo z'abooluganda omuzadde bw'ozaala abaana oyagala babeere bonogamba BFF best friends forever oyagala be protecting bw'ogenda kusomera obagamba n'ebigambo munno mukuume beera ne munno bwabulwa ekyokulya muwola obigambo omukulu bw'aba alina kyayagala oyina obasuubira okuba nga ba mikwano best friends tukiriza mukirinawo tulowooza kiri automatic naye tulina okujjukira nti abaana bwe bajja buli omu alina temperaments za njawulo omwana engeri buli omu gy'akwata ebintu eba ndala ate baana batandise okutandika okukola emikwano buli omu alina kyanoonya kirala ne bwe baba balongo baawuka era ojja sanga oba performance yaabwe egenda kwawukana so buli mwana ajja ng'ali unique ng'ali different ojja mwagaza muganda we naye byaba byanoonya muganda we tabimuwa ajja noonya omulala afune emikwano nga muganda we talina mikwano egyo kisobokera ddala okubeera ng'omuntu nga muganda we si mukwano gwe ng'ekibagatta mama na taata nga kyekibagatta era singa mama amwe ne taata amwavaako afuuka stranger ne bwe mudde waka munyumya kubanga mugatta ennyumba mwe mubeera muli awamu ababakuza be bamu mwenna muba baaluganda naye waliwo ow'omukwana asinga ow'oluganda kati oyo ajja so ne wano mu buto because baba bakyali mu nju nga bato tebalina nnyo buyinza kulonda abantu balala so kati gwo balondedde bajja kuba na baŋŋanda bammwe be muleese be bagenda okukolagana nabo bwe batandika oyingira amasomero bagenda kuba n'eddembe ery'okwerondera naye ate muganda we bw'aba abadde mukwano gwe asobolera osigala nga mukwano gwe naye still bakulize mu buvunaanyizibwa obw'okulabirira baganda baabwe wadde basobola okuba nga bagenda kwerondera balage nti buba buvunaanyizibwa bwo okuba nga omakinga sure nti muganda wo ali bulungi ekyo ky'olina kibayigiriza naye kye tulina omumanya sibling rivalry oba okulwanagana kuno akwaba oluganda kutandika abaana bakyali bato omuzadde olina okunoonyereza nnyo lwaki abaana bano abato tebeeyagala abaana be bayita ba first born abo batera okukyawa babaddako n'ayagala ate owookusatu ono ekimumukyaya ali threatened bye badde bampa ono yagenda obitwala ekisenge kyange ekirungi bagenda kiwoono engoye zange bagenda ziwoono we mbadde nnyo amatayo kati bya mwana ate n'abazadde tubyogera nawerekera mutoowo
ne tubyawula nako bino bya mwana zifono bino bya mwana kati ogaba mata ono omwere gwe mugulira ekikopo kimu ekyamata oli takyanywa mata kubanga akuze kati mu buto bwe omwana alwana for attention ayagala mumufeeko kati depression y'abaana tugiraba mugamba nti omwana alina obwosi talina bwosi ali lonely obwosi buleetebwa mbeera temumuwa budde temumuwa byakulya bimala kubanga muyina omupya kati ali threatened ku arrival y'ono omupya onazze mu nju atutte mami atutte daddi tebakyatambula nange gwe batambula naye byonna bye muwamukolanga nga muto mubizizza kwono kati ye tagenda bakyawa mmwe bazadde akyawa competition ono muganda we singa avaawo competition singa avaawo nsigalawo nga bwe mbadde singa byonna babimpa asobola omwagaliza okufa naye takutegeera yaga bugambi singa taliiwo lwaki tebamuzzaayo mu ddwaliro gye bamujja nalako omwana ng'akyogera bamuzzeeyo lwaki omwana mami lwaki tamuzzaayo mu ddwaliro tamuzzaayo mu ddwaliro olwo omwana atandise okulwala omutima mpola mpola muganda watandika okompitinga naye nga muto bakompitingira ebyokulya no omwana omuto bw'akaabira ekyokulya n'okijja ku mukulu oleesa olutalo kitegeeza ye takyalina kirungi kyasobola kuba nakyo olwono omupya aliwo ebirungi byonna byolo ebirungi byono engoye omuto gw'omugulira buli kimu ye kati ate bwe kiva ku ekyo laba omwana bw'omutikka obuvunaanyizibwa bwo obw'okumulera lera munno n'asiiba nga tazannya obukyayi agenda olaba ono yensonga lwaki takyanyumirwa bulamu katudde ku bantu abakulu waliyo abantu abakulu abafumbirwa nga alowooza afunye freedom afunye kati eddembe nvudde ewaka ngenda kutambula nga bwenjagala ngenda kulya nga bwenjagala kubanga kati ewaka baali banfuga bw'atuuka mu bufumbo ne kiba waasi kati obuvunaanyizibwa tebumuganya nakuva waka n'atandika olaba ng'obufumbo ng'ekintu ekibi waliwo bano ababadde n'eddembe ng'eddembe lyabadde atabadde akyakala abadde akola kinaafumbirwa oba n'awasa obuvunaanyizibwa ne butandika kasi namuga isuli ng'okumyoleeti kati ono omukazi amulabira ddala ng'ekizibu naffe abakulu tubifuna omulimu ogufuna ogwagala naye kasa kumalako emirembe gyo ogukyawa kati n'omwana ono yajja amwagala naye amumazeeko emirembe gye tazannya abamu bwe baba bagenda ku ssomero yasooka okwambaza gwe musooka ogulya yunifoomu omuto then ono yalina omuwerekera ku ssomero n'atuuka leti ne bamukuba nze nakyogerako muganda wange yankubanga engolo kubanga alina okunsosa ku ssomero ate ngolo kwa saa ze njagala mwana temumukeeza omwana mumuleke kyokka ye waliwo omuganda wange gwe nga tetukwatagana bulungi mukulu wange kati nga nebuza nga wasukka nawo waliwo n'abalala awo nga mbuuza mami naye lwaki tanjagala mami wange naŋŋamba ye yali favorite wa daddiwo bwe wajja ffenna nange nga mwendi ne tuba nga tetukyalina kye tuli wangi daddi wange bwe najja n'antuma amannya ga mami gonna agamama we ng'era mpita kuva mu buta mpita maama kiki wafaanana maama we kiki simanyi oba katonda akireeta bulesi ku muzadde simanyi oba yali feva kuva mu buto simanyi nti n'agantika gonna amala sigakozesa nagakozesa n'antaba Tezra Nakabugo gonna n'agampa Nakabugo the kamanke kati nabula bululu nti mpapula z'essomero tegagendako gana aga Suzani n'amakula ga kika Suzani mami akutuumye then eri ekika ne baligattako naye singa kyayisoboka yali aleka gali gokka kati bwe nzija n'enfuuka favorite yalina favorite before I came kati ate favorite yamutaatya yamudisappointinga abaana bakola ebintu muzadde kyeyali amusuubiramu teyakikola n'anyiiga nnyo ate gwe n'ojja n'anyiigawo nga talina mwana gwaliko
kubanga ali muwala naye. Mami n'azaala abalenzi 1, 2, 3 n'enzija. Agamba replacement wono. Kati olutalo kuva mu lwami yangamba olwammwe teruli nalulaba kuva mu buto. Terugenda ku. Simanyi gye lunaggwera ne taata we yaluteekamu nnyo omuliro. Bw'aba agenda wa nga musajja naye bw'aba agenda oba ku kyaki oba agenda kulabako mukwano gwe bw'aba tatte muto wange anzirako nze. Ono waba ali ku ssomero nga saasome ngenda ne Susan ku kyaki. Susan. Tambula ne daddi wange ne tugenda yali mukadde wa kanisa nga tuula babiri. Ng'ayina abalenzi. Naye nange newe mbeera mami wo. Kati ate olutalo yali aleese olutalo wakati wa mama n'omwana. Olutalo yali aleese nga nze mmanyi ssente ze we ziri. Era bwe yafa bambuuza ssente za daddi ziriwa. Ndabira ddala nga wembeera nga nze maama wo. Nange kukuba engolo. Maama oyagala tulya ekyo olwo nze daddi njagala kyennyanja nga kye bafumba ewaka. Ekya mami nga bakigana. Mwenna. Kati nti mami yatuuka nakkiza nga kasita mwana wange. Abakuba mwana nga wa mukazi mulala. Awe bakuttira. Abazadde tuleetera abaana ebizibu bwe biri abaana bafunira ddala ebizibu. Obujja mu baana busobola okuzaala olutalo kuva mu buto nti bano mubawa bano temubawa oba mugenda leeta olutalo n'obukyayi. Obukyayi recently twalina abawala bentambula na mmotoka bali mu 3 ne mutabani wange. Naba mami nabujjo kyenjagala okubuuza tuli mu mmotoka tudda waka konza ngani abuuza mutabani si mukulu omulaba nanga lwaki buli omu akuyita mami nzindoza muntu mukulu bujja ategeera tayagala bakuyita mami naga gwe tolaba kati buli omu akuyita mami kati nze ne bwe nkikuyita toyinza kifiiringa wanje ye yali konsanie ne mga tofayo katudde waka nkikunnyonnyole gwe ntuuza wa 16 ne munnyonnyola lwaki abalaba mpita mami abawala baaseka nga nze ntegedde nti asobola obbakyayira ddala olw'ekyo era ne mbanya ne bagamba ekyo kye musekera kiri serious asobola obbakyayira ddala oba nze ye alowooza kati ye ne waakimpita tekiri mu makulu kateebereza mulenzi ate be twandigambye nti abalenzi ebintu tebabifaako nnyo his mama da I know lwaki kati ningamba nentula ningamba bulijjo omwana simbadde sikirowooza nko kijja kubeera bwe kityo so nemmanya bulijjo adiringa ne banne nga takiina mbuzibu ndowooza kati ekimutawanya kye bampita oba yagala bampite anti oba yagala bampite ki yabeere ng'akuyita kyanjawulo ku bbo nga gye bali abaana ng'ayagala ekigambo kya daddi akikuyite bwogu kubanga tonnamulaga bato be balala abala bonna bakuyita baddadi nakirabako omwana omuwala bamuyita Janati alina katabanike kati waliwo omwana omulala gwatera mbakwasa obuvunaanyizibwako n'omwana kati abo abaana be tuyambako buli omu muwa omwana gwavunaanyizibwako kati ntera bagamba mutabani wazze gundi azze twalira mutabani ofiisi twalira mutabani kati awulira nga mungambwa maama we nti mutabani wo azze genda mumalize mwogere byonna yasirika n'afuluma alinda alabe mutabani wa nnyina bamuyita Junior Junior we yajja n'amugamba mami bye bino ebintu bye bansabye ku ssomero bye nina okutwala omwana yakaaba mwana n'akaaba nze mami wangamba nze mwana wo kati ate oyo yaani nze mwana wo nzeka nze tonazaala mwana mulala ng'omwana obujja busituse ye yemanyi nti ye mwana yekka kati ani ono akuyita maama wotamulaganga ne mugamba munnyonnyole mutabani wo ng'omwana anyize era ne awubira nnyo nnyina akyali yekka kati oyo mwana singa omugattako omulala n'omulaga nti tokyamulera bw'obadde omulera tokyamugulira bye badde omugulira kati omugulira omugamba nanti tusasiddeyo fiizi naye anti kati ono olutalo nga lutandika era abazadde tuli nnyo tuyinza okuba nga 9 ku 10 entalo z'abooluganda wateekamu omukono abazadde tunuulira engeri gy'oyisa abaana bano oyinamukko engeri gy'ofavoring omulala okusinga munne abazadde ffe tunenyezebwa ku kintu kya sibling rivalry yes ekisookera ddala omwana ono aba tamanyi olutalo talumanyi lutandika
olina by'okoze nga naawe tomanyi na kumanya nti bigenda leeta obuzibu. Ogenda olaba buli lw'oyogera bannanga omwana wange ate abalala. Akatalekeka. Aha, akatalekeka. Bannanga oba twogere n'abazadde. Abazadde abaana bonna teri mwana yakeera n'asalawo kujja kwe. Obubi bw'omusajja oba obubi bw'omukazi gwabumanyi. Tukusaba ojje abaana mu ntalo zammwe ababiri. Wanje? Ababiri we muba temukkaanyiza, temukwatagana. Omusajja bw'aba yali mubi nnyo, ono omwana gw'oyagala yava mubi. Naawe omusajja, omukazi gw'ogamba omubi ennyo, ono omwana gw'oyagala ava mu kiri ekibi. Kati mwewe ekitiibwa mwembi. Omwana ono asobola okukula obulungi kubanga bye tugenda okwogerako mu maaso wali ebizibu ebiva mu bazadde okulwanagana. Ng'ate musobola obeerawo abantu nga temukwatagana naye nga mukolagana olw'abaana nga temwagalana nga bonogamba nti musajja na mukazi. Naye abaana bano mubakulize mu mbeera environment leke ebeere healthy for them okukula bakule bulungi nti aleke kuwulira, aleke kulaba, awulira obukyayi. Mu busungu tuba n'obusungu era tetujja kugamba buli omu amanyi engeri gy'awonamu. Naye tutandike tukikyuseemuko kisoboka kubanga gy'agenda okugenda mu maaso omuteekamu ensigo ey'obukyayi esobola okugolokoka obudde bwonna. Ne bw'afumbirwa teyeesiga nnyo basajja. Abeera akimanyi nti anything can happen. Exactly. Oh my God. Kati ekirwanako nnyo omuwe future ennungi gobeera saddaaka obanga afuuse Kristo omusalaba gwetikke. Woba wakkiriza okubeera omuzadde omusalaba gwetikke. Entalo ez'abaana tuzibaggyemu. Teri mwana yalondawo kujja ku nsi mwe abazadde ababiri mwe mwasalawo. Okyewuliridde siba bulungi weeraba.